Bannaye walabe ku mboozi y'abanenya Chozen Becky okolera omukolo mu garden. But I think that's the new trend. Maybe wo. Saimo n'omuguli omukolo gwe bagamba billion wedding eyasooka yali mu kisaawe nene yabakamalo yabadde mu kisaawe. Ngamba kakati nsaba tukire butukole bwetu. Yes. Emikolo mu garden gisobola okukolebwayo olw'obufunda. Abantu bonna Becky wawenkana weewatyo. Naye nsaba tusigale mu layini y'obuwangwa. Bati okukyala kwali waka. Awulira nsaba tusigale mu layini y'obuwangwa tutya. Gesture ya taata nga bamukebera teyabadde nnungi. Etya. Taata nga naye ayingira garden. Ontegedde? Ku checkpoint. Bwe tusalawo nti kale tukyusizza kati bafuuse ewaka. Tata should be in charge. Yes. Nini tata nga yitaga list band. So tata teyanyumyenga ekkooti yenene gyayambadde nga bamukebera. Kukaguwa. So abantu balina ensonga zaabwe, but this should be also your second home. Erabike ng'amaka tata alina kubaawo ng'ali mu biti kuteekateeka. Naye taata naye okulabika ng'omugenyi ku mukolo ate gw'azza okukyaza abako. So kakati yes waliwo factors nyingi enaku zino abantu enzija muzitunze abazadde basitunze enzija basobole obbaweerera. Abantu abamu muli wano nga school fees yali wa lujja. So siganye naye taata mumuleke abeere in charge. Kati kali akasinze okusajjula embeera ye taata nga bamuyisaako akuuma we kati. Ya bulungi mweraba.